Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Video get alright. Bwe mmala okuba nga mbagambye kumpita abantu abo njala okusooka okwebaza ba comrade mwenna abakola video ku X oba ku Twitter, abakola video ku TikTok, abakola video ku wenyi w'ekitabo, aba chatting na WhatsApp groups, aba commenting aba sharing nga bali mu struggle bali nyumba bali ddala consulate buli bulungi. Bwe mmala obebaza njala okubaza ba foot soldier bonna ne security team ya president mwenna bwe bali nyumba bali ddala ne ba comrade abatambula ne president mu country tour yona mwe bali mobali ddala kubati mukolo mulimu ogwo. Njala okubaza ba foot soldier mwenna buli district ne mu Uganda ne mu Kampala n'abali ku kitebe mwe bali nyokola mu kwa president na kuma mpisa mwe bali mobali ddala. Njja kubaza na kulya team ya president ya security mukuru Eddie Mutwe n'abala bonna mwe bali kuma president mwe bali buta muri amulukwe byonna alla yasalawo nabo mutambulirako. Bwe mmalo bebaza njala kuyisa wakala mu kali kamokokka then tusimbule video. Alright. Akalango kano kabaganda baffe bonna abawangalya mu ggwanga ly'Obwakabaka obwegattira mu Bungereza. Kasoma katya. Kaliko obupande bubiri. Kaliko people power, our power. Ne kabira keno bendeweera ya national platform. Ne kagamba katya. Nope UK chapter 2020 Nope UK chapter. On 23rd of November at 11 a.m. up to 4 p.m. UK time, mega demonstration theme. Remembrance of our fallen soldiers who were murdered by Museveni and his notorious army on 8th and 19th of November 2021. This demonstration will take place at Uganda High Commission 58, 59, Trafalgar Square, London, WC2N, WC2N 5DX. For official communication, please contact official Nope People Power at gmail.com.uk. Bajja kutegeeza ebisinga okwekalakasa kuno kankudde mu Luganda. Baganda baffe bonna betwegattira mu nkyukakyuka eya People Power, Our Power, n'ekibiina kya National Platform bakulembeze baakyo abawangalya mu bendobendo lya Bungereza, Bwakabaka obugattiramu obukola Bungereza. Bakutegeeza ati ejja kubairayo omama w'okwekalakaasa mu ggwanga eryo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'Ekkumi guno gwe tulimu kujja tandika essaawa 5 ez'okumakya kumekereza saa 10 ez'akawungeezi. Emiramwa egy'okwogerako oba egigenda okubeekalakaasiza kwe kuli okujjukira baganda baffe bonna abalusulamu akaba ng'ennaku z'omwezi 18 n'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'Ekkumi mu mwaka 2020 Museveni be yatta nga talina adde ekisa ng'abalanga okuba nti boogera ku nsonga eziruma eggwanga n'ez'okutaasa eggwanga n'abatta ne bafa togge. Okwekalakaasa kuno kujja kubeera nga kutegekeddwa ku kitebe kya Uganda mu ggwanga lya Bungereza mu kibuga London. Wojja umubeera bulungi ne bakugambye nti jangu mbudde osobola okubeerayo ekyo nakyo kiggwe okwekalakaasa kubeerewo. So nno kyekyo akalango kaba kawedde. Bwe kaba kawedde ngenda mu security alert. Security alert lero ya president gikoze misana mwe bali gitambuza kansule president agifunye ebisigadde Allah tukulemberero. Security alert njala giweereza bajjajjaffe abataka abibika. Okusingira ddala njala message eno egende ewajjajjaffe akulira ekika ky'Embogo, jjajjaffe Kaira Gajuule atuula Emugulu mu Ssingo saako n'omutaka Waliggo Nakirembeka. Message eno baka buno obw'ebyokwerinda njala bugende gye muli era ng'akambutandike bwe nti mbalamusizaako bajjajjaffe era abataka ababiri saako n'abo abakimanyi bulungi mu mutima gyammwe nti temukolagana nayo seri munda nga mukimanyiiko. Wepo ne Wasanya Karoli Kyalo Salo nga mulenge jafu tubadde Mmengo akulira NRM branch mu Buganda. Mbalamusizaako bajjajjaffe oba abataka ababiri. Ndi wano bategeeza nti buno obubaka bakwatako era babasale babutuuseeko. Okusinziira nti embeera nga bw'eri mu Uganda teyawukanako n'eri eyaliwo mu myaka gy'aba Museveni be yalowooza nti baali bakyankalanya kumbe yali akyankalanya. Omumpembe Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga Salo Gamulengejja ne mukama we Munyarwanda munne Yoseriti Bahabulwa saako ne bamafiya abali Mmengo
batandiseewo enkola eyatakulekera nawe tomulekera enkola eno nga bagitandiseewo ng'era esasuliddwa gavumenti ya Museveni ne Wasanya okutandika okusiiga ettoomi basajja ba Kabaka abadde basigaddewo ab'olubatu era mikwano gye era badde yeebuuzaako ettoomi lyetuyita blackmail ne propaganda ekintu batuusa baviirako okuttibwa nga teri wadde asobola bakubirako oli nti abeeyo gye muli. Mu Buganda abantu abasinga obungi Ssaabasajja Kabaka baamulyamu olukwe naddala ababeeyita ab'ebitiibwa naddala ababeeyita abataka naddala abo abeeyita abakungu b'emmengo bali mu kulya musimbi gwa Museveni nga basaanyaawo bannaabwe ate abali ku mulamwa. Jjajjaffe Kayiira Gajuule ndi wano kutegeeza weppo ne munywanyiwo Waliggo Nakirembeka nti bwe mba mutambula mwekengere ng'abaana b'amasomero abasala ebitaala nti omala kutunula ku mukolo gwa ddyo n'ogwa kkono n'omanya teri mmotoka ate n'olyoka osala. Njala mutambule nga mwekengera buli ekibali mu maaso wadde ekibali embuga kabire mu maka gammwe olw'ensonga nti waliwo enteekateeka entongole butongole ng'eno yakubasiiga ttumi kye tuyita propaganda era obutambi mujja bulya nga bufulumye nga basibako amatu g'embuzi okubaliisa engo. Ng'era bwe kyafulumako k'emabega abamu bagamba nti Ssaabasajja Kabaka y'omu ku magye ga Museveni agaali amawandiise nti era yali nnamba 7. Nenvaayo wano nga ntudde wano kafoomu eggulama n'embuuza yabyogera owaayi osobola otuleeterako ku mpapula empandiike nga magye ga Museveni nnamba 7 kwali munnange nga matama ntengu. Nze kennyini n'enzija n'endeeta abantu 27 nga wattu n'Abaganda abaaliko baali ba Mungu baali tebawera badde 2 nga temulinnya erinnya lya Rad mwenda muteri owokubiri nga teririimu n'asigala nga awuniikiridde ng'embaata esudde abaana mukaamugwanya. Wattu nabano batandise Jjajjaffe Kayiira Gajuule nkugumya ebigambo ebyogerwa oli musajja mukulu onzizukuza emirundi 2 oba 3. Bigambo bino nkimanyi nti ogenda biyita mbiyinza okufuula biyinza okukuleetera emmeeme esiikuuka naye nkusaba ogume masajja kubanga ensi gye tulimu yabagwenyufu abaagwenyuka batakyagala kumanya nga n'enkoko gye basuubira okulya bagirira mu magi ne beebuuza lwaki enkoko tezaala. Kale Jjajjaffe njala kutegeeza nti mmenga awo bataddewo ensimbi ez'okutandika okwonoona erinnya lyo n'okusibako amatu g'embuzi okuliisa engo nga na mu kino baagala oveeyo weeraga obuufu bw'oli ate mwattu bakulage ekyagaana embwa okuseka bw'etenga omukira ng'omanya olwesese. Kale n'okutugamba Jjajjaffe Kayiira Gajuule ebigambo ng'ebyo bigenda kujja okutiisibwatiisibwa kugenda kujja n'enkusaba ogume masajja kubanga zisanga basajja tezisanga baana. Njagadde okutegeeza nti weekuume nnyo ne munywanyiwo Jjajjaffe Waliggo Nakirembeka ssaako ne Jjajjaffe Obusiraamu atudde ekibuli munnange lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde ke kabadde kasecurity kaba Jjajjaffe ababiri abataka abo mbufunze ako nkamaliriza kati njala tusimbula vidiyo nga bwe nagibaleetedde olwaleero. Simanyi tugenda kutandikira okusookera ddala nakano njala mukansaliremu. Abantu bangi bazze mu inbox yange ne bankubira amasimu bangamba waaye nga toyogera ku nsonga za zaake nga bamuli bubi ne mbaga bannaye mumanyi nti emyaka gye nnina tegikyaleekaana nnyo nzize mala kwetegereza ensonga lwaki wano ensonga z'enkyukakyuka tezisaana bantu balina bbugumu lingi nnyo osooka kwetegereza ebbanga lyemaze mu struggle n'essaawa zino wetwogerera omuntu mubuuze bantu ki boyinza okwesiga mu national platform nga ba parliament abakutere ku lupapula ye kennyini mubuuze ba parliament bameka boyinza okwesiga bosobola okuteeka ku lupapula n'obagamba nti bano batambula ne president bali bameka tagenda bakuwa tasobola bakuwa ninze nsobola bakuwa ekisookera ddala gye twatandikira yonna nga tukuba campaign tutandika Honorable Zaake yali president mu campaign trek yonna abalagi batagenda. Honorable Zaake abadde mu country tour eyasooka n'eyokubiri yonna neno yennyini Honorable Zaake abaddeyo ng'ali ne president wonna. Zaake yavuddeko okulabisa parliament bamugoba mu bwamugoba ku commissioner ne tutegera parliament eri enguzi n'omujja mu office court ne muzaamu ne bamugana okubeeramu yo Zaake alwanya entalo za struggle ompulira bulungi buli kimu akikoze
kati oli wajja n'agamba nti zaake munyambi wattu osooka n'otunula bw'omala otunula n'ogamba nti okay ekikutta obudde bwe kinaabuta kijja bbalaga ekituufu n'ekituufu kiri nti nga bwe tunoonya ekigambo kye bayita democracy ne freedom of speech, freedom of association, freedom of assembly, ate nga twagala nnyo okukozesa emito gy'abantu buli mwaka akozesa omutwe gwe, y'ensonga lwaki buli muntu waddemu okwogera kyayogera bw'aba nga akuwadde kyaba alina okuwa ekituufu. Lw'ensonga enja bagamba nti nze ku bamemba ba parliament bonna be naakalaba akabali mu national platform tewali ali perfect, ne at least zaake ali ebitundu 85 ku buli 100 yaddeko ng'omubiki omweru. So kati sisobola kwogera ku nsonga za zaake mbawadde analysis yange era yewe enkomye njala baga ekigambo kimu nti omukulembeze yatugamba nti tukusonge ku nsonga ezirina amakulu ennene tuleme kubeera ku nsonga ezitalina makulu. Lwaki? Yali akitegeeza obukulembeze butandikira ku LC 1 ne bujja ku LC 2 ne bujja ku LC 3 kati ku LC 3 kubeerako ba councillors kubeerako ba chairman LC 3 ne tugenda ku LC 5 kubeerako ba chairman LC 5 ne ba councillors ne tugenda ku ba member parliament. So bwe tuba tugenze kugina emitendera gyonna nga bonna obukulembeze structure yonna wansi nga bwonna bwafa obwa national platform nga tumanyira abantu nga sawa yonna okuva kati myezi nga gomu kitundu ebiri bamwe parliament abawera 25 kwasa tubagenda kusala badde wa mpuuga oba mu NRM. Lwaki mmejalinga ku muntu omu ate nga abaddewo? Lwaki mumejalingako? Tuyina ensonga nyingi. Bakansala bonna ku mitendera gyonna Museveni yabatwala, Salim Seri yabatwala. Nobody is condemning them. Bachairman of the Fifth yabasinga obungi, Salim Seri yabagula, Museveni yabagula. Ali abakondemminze tewali. Ba MP bonna basinga obungi baguliddwa, ali ababuleminze tewali. So a small mistake wensobya omuntu gyakola entono nnyo tesobola kufuula nti atogenda mu branding anti mu kyamo kyekikyamu. So nze ebyange mbyogera kati ng'omusizi agule siyani nti ebiseera bisinga tumejalinge ku nsonga ennene tuleme kumejalinga ku nsonga ntono. Tulina ebintu bingi nnyo ebyokukolako era ensonga lwaki nti nze enkola yange yanjawulo nnyo ku nkola y'abantu abalala. So nze nkubira omulanga bwonna abakulembeze tulina ekigambo kye twogera ffenna nti twagala nkyukakyuka ate enkyukakyuka ya revolution. Ng'omukulembeze ali eyo olaze abakuntu b'okulembera nti oyagala enkyukakyuka mu revolution gye tulimu. Bw'otagiraga kitegeeza abantu bagenda kukubuuza ekibuuzo owaayi gwe oli ludda wa mu nkyukakyuka kikyokoze okuva ku chairman LC 1 chairman LC 2 chairman LC 3 bakansala bagenda babuuza tuli mu revolution. Y'ensonga lwaki nze mu kusooka nakano mu kasalemu nava ne mbagamba ngemme ebintu bino ng'obudde bukyali ne bagamba kati omyezi giringa mu ne bagamba nti nze ssaawa zino sandiyagadde kuteeka abantu mu kifaananyi kya kulonda kugenda mu kalulu abajjukira njala mu abali wano ne bagamba essaawa zino bagamba saagala kuteeka abantu mu kifaananyi kya kulonda. Lwaki? Tukyabanja obuwagizi bwaffe bwayita bwatubbibwako nti ye bw'ogamba bato tubateeketeke tugenda mu kulonda bagenda tegeka emipiira bategeka enniigiina bategeka emyoleso batandika okubisa posta bagende ku mikolo mundabiranga ddala kitegeeza ekinyusi tuba kikivuddeko kye nalingema ekyo muntandikwa ne bajja ne bambuukira ate manya agambye etadda mu kalulu biki nalingema ekyo kati mmwe ekibatawanya essaawa zino ekibatawanya essaawa zino kye nalingema kubanga nze ndudde ebyobufuzi emyaka 25 ku 3 manyi ba politician engeri gye beeyisaamu time bwe beetuuse tubabulira kirala kutegeka nniigiina mikolo biki naye ffe tuli mu revolution. Ensonga nti nali kiseera sikkiriza kutandika gavumenti byakunna kubanga bo already baba balinamu mind kimu nti baagala kujja balonda nga beerabidde nti twalina obuwagizi bwaffe obuwanguzi bwe baatubbako bakomera bali makomera tebalaze ensonga yonna yaki ya buvunaanyizibwa naye abadde bajja gwe ateegate nsima yagambye tagenda mu kulonda akolerani. Of course nkolera nnyoko kubanga gwali kuno nga tukola emirimu gye gimu. Nze mbadde ebyobufuzi emyaka 3 buli kimu nkimanyi manyi ddi lwe nnyingira wano manyi ddi lwe ŋŋenda wali manyi ddi lwe nkola ekintu
okitegeera manyidirwe ngendo okukola ekintu yensonga lwaki nze sigago nti kola kintu gundi kubanga basing on the reality ebyobufuzi bya Museveni byakusooka kubala nnyo kubanga asobola okukuba omupiira nga tomanyi nti akubye omupiira. One, omuntu azoganyiza parliament yo n'azoganya Anita Among bamuyitaani Zaake. Omuntu olabisiza Mpuuga to that level abaddaani Zaake. Kati bw'okuba Zaako bw'okoleraani amwasikingi okoleraani bw'okuba Zaake. Zaake alabisiza Anita Among, alabisiza Mpuuga. Kati bw'okuba Zaake, Anita Among akuba engalo, Mpuuga akuba engalo, Mayiga akuba engalo. Nenga bajja kuuza tuwe ensonga ttaano lwaki obadde olumba Zaake nga tozirina. So, tugende mpola. Tugende ku nsonga enkulu. If we are to blame, tusooke tujjako president ogwe yabukola, abasigadde bonna tubablaming uniformly. If we are to blame tujjako president muteeke ebbali ogwe yabukola, abasigadde bonna batuwa accountability okuba bateeka mu office bakoze eki. Ompulidde bulungi nnyo? We must be prepared in this situation. Tulina struggle gye tugendamu eyaddala nga ba MP 25 bagenda. How are you going to handle that situation? Zaake is not among them. Zaake is not near among them to cross ogenda mu NRM. We have those we know that they are already crossed to NRM just balinda bulizi lunaku lwa kulayizibwa nti bagenze mu NRM. Ndi mu struggle lwa gwanga Uganda nange ng'omuntu ne family yange. Nkulemberwa president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mpulya bulungi nnyo. So njagala tukole enkola president kati esira eddene tuliteeke ku nsonga ennene so ensonga eziri minor. One, Zaake alina abantu abamuwagira. Singa yali asindika abantu abamuwagira tubeere mu lutalo gundi ate mpagira onoze eri tiimu gundi. Total nonsense. Ye Museveni waba atwagala awo buli kaseera kubeera mu division. Feke nyini tanso creating a divisions ne diversion. Ye Museveni buli lwe mulwanagana mu kibiina munda mulinga mulwanagana ye president Museveni waba agala. Ejja kuba ekintu kigati no utalo lingani alufandinga ne kubanga temumanyi kubala mpiki dirwe nnumba dirwe sirumba digwe nnumba digwe sirumba. So njira bagamba tubesinge ku nsonga enkulu bwe tuba tu blaming president muteeke bali ensonga zino tu blaming structure yonna kuva kuba MP mpaka ku chairman Suwan. Bakansala batu ya Molukwe, bachema no fili batu ya Molukwe, bachema no 5 batu ya Molukwe, ne bakansala ba LC5 ne ba MP we bali. So, buli muntu alina timu ye batunda ku media tandi kwanza ndi timu gundi tetuge Museveni wabatu agala uje wabatu agalira ddala. So, awuvudo sigena ku wao, njagadde kaisa oyisa. Kati njagala tusimbule video eno y'olwaleero mu butongole mu Julia bulungi nnyo. Okusookera ddala njala soko tegeeza n'okugamba bannayuganda mwonna. Bambi obutwa bwa ddala. Obutwa bwa ddala butambula. Obutwa bwa ddala. Njala musabire nnyo Honorable Sseggirinya. Njagala musabire nnyo Honorable Sseggirinya musajja wattu. Abasinga obungi ka video kante mwaka interpret nze naye njala nnyo musabire omusajja ono. Balamusiza nnyo bannakawempedwa bategeeza nti ekindeese olwaleero weebaza nakumbeererawo mu mbeera etali nnyangu n'olwekyo
buli wempulira nga munkoonyeeko mpulira essanyu. Ekisembayo bannakawempe yongera okubategeeza nti ensonga ya Kawempe North timukyaniramu obwesige. Ekintu ekyo sisinza kusisuula muguluka kubanga mukyantuuzaako eriiso. Kakati bwempulira ekyo nti Seggirinya Kawempe North, Seggirinya Kawempe North, kimpa amaanyi ennyo ennyo ennyo. N'olwekyo bannakawempe nga mundaze nti mukyanjagala, nange mbawulira nkyabaagala, ate ngenda kudda ku luno na mutima. N'olwekyo mwebale nnyo, mwebale ddala. Tuddemu tusinkana 2026 mu kalulu ke tunaddamu insha Allah. Alright. Yoyo muganda ffe Honorable Seggirinya Muhammad. Njala tuyite mu bwangu olw'ensonga nti obudde tulina butono. Napostinze ka video kano ndoze ennaku nga 2 mabega ne mbagamba nti nze kyandeta ku social media n'okulwanirira ne president wange Kyagulanyi Robert Kyagulanyi Center mu kwekukyusa obukulembeze mu mirembe nga tewali kuyiwa musaayi. Nkiddamu President wa Robert Kyagulanyi Center alwana era ekimulwanyisa kwekukyusa eggwanga Uganda nga tewali muntu afiiriddwa bulamu bwe. Kye tuyita ebyobufuzi mu budde bw'ebyobufuzi buli muntu asobola okwogereramu n'amafuukuule nga bwagagala ng'anoonya akalulu, era abazungu tebakiinako buzibu, wabula mu Uganda tukiinako obuzibu nti bw'ovaayo n'oyogera amazima ku muntu ali mu buyinza nti akoze ensobi aba ayagala kutta. Akatambi kano ngenda kuddamu nkabazannyire. Kino kye kinnwanirira kye kyandeta mu struggle, tewali kirala. Kubanza nabagamba in the first place siina office gye njagala, siina kifo kye nnwanirira. Nnwanirira ggwanga eryo okukyusa obukulembeze nga bakubya akalulu oveewo office ogikwasa omuntu omulala omuntu mulajje. President Trump ne President Biden saako n'omukyala Kamala Harris babadde mu byobufuzi eby'omuliro nga beetwala kigambo ku kigambo ebiryo ne bitaliyo. Wabula akalulu olwawedde buli omu yakongratulatinze munne era yatutte n'obudde obumuyita mu Oval Office ne boogera era namugamba nze ndi ready okukola peaceful transition nkuwa office yo ogitambulemu. Kino kyenwa siina kirala. Nze tesuula nigera kwesiba RSU ne simajala wa kansala nowhere. Njagala peaceful transition of power kye kinwanyisa kyokka kino. Mr. President-elect and former President and Donald, congratulations. And looking forward to having like we said, a smooth transition. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. And we're going to get a chance to talk about some of that today. So welcome. Thank you very much. And thank you very much. And politics is tough. And it's, in many cases, not a very... All right. Trump akugambe. Politics sometimes is tough. Kati embera gye tuli mu Uganda yembeera y'obufuzi nga buli muntu alina okwogera ekigambo kya muli ekiri ku mutima. Ne Trump abadde abyogera, Biden yabadde abyogera, omubadde ayogera mu n'amafuukuule. Mu Uganda kye nabagamba tetulina ba politicians, tulina misege. Kubanga mu politics buli muntu waddemba okwogera omuntu kyayogera n'otambula n'ogenda. Kankamaliza tugende ku video tuleese. Nice world, but it is a nice world today, and I appreciate very much it. A transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate it. You're welcome. Thank you all. Ekyo kiwedde. Kyenwanirira sina kira kyenwanirira. Kala bwe tuvaawo mbadde nga nzija mbagamba mwena badde bangoberera nti omukulembeze bw'ajjanga alina ebintu bya specializingamu abikola nnyo okusinga n'abantu abalala. Museveni yajja mu sirikale ate nga mbega. Of course obwambega alina boteeka buli wamu ne butasanidde kubeerawo. Mu skafo eyali mu parliamenti abasajja bayingiramu. Saateeka nnyo maaso ku bantu kyabaaliwo ne platform ezisinga obungi zajjeyo musajja omu
nga wewuunye mu seminari oba father era ndoza kyasa mpozi nga yavaayo nga yomu ku bantu abadde mu parliament nga bakuma speaker Anita Amongi bamuyita brother Mugabo naye nga bangembu yali avudde ku St Henry's College kyokka bannaye ensi eno nzibu. Museveni asobola okukola buli ekyetaagisa omulaba you no one your father Mugabo omulaba kati you no one so butubonga information mutegere nti information je tuba tumazo gisearchingako era tuba tumaze buli kimu awo nawo tuvuddewo ndabye ko komitimbagane jiwerako tukyali wano mu kigwaro gindoza kya mawulire ndabye ko komitimbagane jiwerako nga bagamba Nuupu yayina abawagizi yayina abagoberezi bangi mu kalulu k'ekisolo naye teyafunyemu wadde mutwalo gw'abantu please njala soka bagamba one system je tuzanyiramu tugimanyi bulungi nnyo kyekisoke kyokubiri for the first time president yagenze ekisolo n'afuna abantu bwe yafunye abantu twategedde nti abantu bamanyi nti baagala nkyukakyuka akalu kenyini baakabye misana ng'ensi eraba ffe ekigendera kyaffe baani yabadde awangulu tolwa tetufaayo twali twagala kutesitinga mazzi ekisolo tuyina y'abantu abantu twabafunye already ng'oyagala otegere nti ensi nzibu abantu bonna babaddemu okuva ku nnamba emu mpaka ku nnamba 4 bonna babadde ba NRM naye amazima matuufu kandidate wa Nuupu yawangudde nekyabadde kizibu nnyo okulangirira kandidate wa Nuupu kyabadde balina okukola mu sisitimu ya Museveni eya reverse psychology kati kwekuddira nakugamba nti independent yawangudde akalulu kano njagala ondeetereyo laale ya independent oyo gobaga nti yawangudde yonna ogindeetere nga bagiraze ku mawulire oba omwogera ku mawulire babadde kye balina okuzanya ekya reverse psychology nti wa NRM bamukubye bubi bonna babakubye kati badde balina okukola okuleetera gwe balooza nti wa independent nga ne wa NRM gwe babasaawo obutakulooza nti NRM yakoze eki nti Nuupu yawangudde kye badde balina okukola oyo kye bayita reverse psychology njagala ondeeterera alemu eyo omukira guba nti yabadde independent laale zabadde bbiri abantu bazirabye kwabaddeko ya national platform neyayoseri yalaze be bakandidate babiri kyazize kitya nga go batalaze nti yabadde ne laale wantu wonna mu kisolo eyawangudde obukulembeze mukozeseko obwongo bwomwe kati ba propagandalist bona ne ba blackmailers mwena bali ku social media ba NRM ngera mufune ku magezi agategeera gendo okebere mu archive za social media zonna kabe mainstream media ondageyo laale mu campaign laale eyo independent njagala kuno ko bali Museveni kwali muhozi kwali Chairman Commission kwali mutulete mu archive ya mwelale ya independent candidate go mwalese embwete nga yakubirale era baba oyo mukazi namanya wane mugamanyiko baba kubi Nuupu yabakubya akalu super kyebadde balina okukola nga bulijjo kwekuzanya reverse psychology ne baga nti bagenda kawa NRM nga bwe toba kuba mambuka ne bakawa UPC okulemerwa bwonoona kati okumanya bana bantu bagezi yeye nyini yawangudde go bayito wa independent wa NRM namba 2 pesa namba 2 uno mukazi wa NRM oyo ekyongo kivuddeko kati laba video eno yennyini no linda ko eno video yennyini kati kankozanyire video eno yennyini oyo kotegeere Sagitade mu archive kweli ngezo kuba sagitade mu archive nga najerabidde remisiya lemisi okuyino as the returning officer of the Electoral District in accordance with section 72 of the Parliamentary Elections Act CAR 177 declare Akifeza who has obtained
Yatadde kigalo waggulu. Yatadde kigalo waggulu. Kati mwe kye mutaategedde na zino embaata za social media ba propagandalist Nuupu yawangudde. Mu mawulire ku makya bagambye mpaka 7 ogw'emisana bagamba nti wabaddewo abalonzi tebajjumbidde kulonda era abalonzi badde batono. Kiki bagenza okubala olulu wakati we yakulembedde n'owokubiri n'owokusatu ng'obululu butandinga emitwalo 10 nga constituency ezisinga bonna ba parliament bajjira ku mitwalo 4 ku mitwalo 5 wabula lot turn up after announcing the winner in Kisoro ate yo turn up n'erinnya nga balangirira results nga jaweze mitwalo 10 mujja kutegeera. So fecho akikoze kyaffe kyawedde njala congratulating president national platform mwebale kulabisa Museveni mwebale kubeerayo ekyo twategere nti abantu baffe gye bali ekyo tukimanyi bulungi nnyo. Kale ekyo njagadde obategeezaako kati katugende ku nsonga endala kubanga mwena kimulinze kimwagala okuwulira kyekiruwa. Right. Consulate ne Mr. President atuuse bwe mbadde nkola post y'olwaleero mbagambye nti njala mutagingire ba Nuupu chapter leaders mu Belgium ne mu Netherlands. Mwena basinga mugimanyi Dr. Nico bana Uganda bali kuno nga yomu kuba activists abasajja bazungu baddacha bali mu Europe abagezaako okulwanira ebbere bana Uganda. Omwami ono akoze omulimu gw'amaanyi nnyo naye waliwo obuzibuzibu obutonotono ate buli muki mu chapter eyo. 1. Omwami ono mu kusookera ddala omwami ono balina ebintu byamuvunaanamu nga biri personal. Tewali waga nti oba mukozi wa Museveni bali yaseza Museveni no biri personal bibiriwa. Bagamba omwami ono ayagala abakyala bangi ekyo kiri personal tekikwatako si kya byabufuzi. Wandibadde okikiriimingako nga yakwana goba yakulyako bwe teyakulyako ekyo issue. Wabula issue gyemanyi eri bweti. Temutuleeta okutandika okususpectinga nti ba chapter leaders owa Belgium n'owa Netherlands mwali assent. 1. Njagala omwaka guno gwokka Netherland chapter ne Belgium chapter mutulage eyo demonstration ezisukka mu 2 ze mwali mulangiriddeko nti abantu bagenda ku demonstratinga. Njagala chapter leader wa Belgium n'owa Netherlands mutulage eyo demonstration ziri 2 zokka ze njagala nga mwateeka okwekalakasa mu Netherlands oba mu Europe. Teziriyo. Wabula Dr. Nico on several occasions abadde alabikira mu kwekalakasa n'okuzoganya we yazoganyiza ne Balamu ng'ali ogu n'azoganya n'akasajja akaamukuba empi ng'ali ogu omu. First and foremost size bata nga nze bagamba tekiwomera amatama abiri ate kyotali ekirekeranga muno n'alya. Saagala basibako batugambuzi bali isango wabula njagala bagamba ekigambo kimu. Bwe mba mwagala change nga mwagala change kyemutasobola mukirekera omuntu akikola. Bwe mba temuyina time mulekere Nico time yagikole. Mulekere Nico akole emirimu gye mba temuyina time. Mwakoze ebibaluwa bingi nnyo. Omanyi kye baakoze? Dr. Nico akoze ebintu bingi nnyo nga tamaze beebuuzaako. Gamba agogera mu demonstration olumba basajja ba NRM n'okuggaza show ya Chameleone mbu yakoze ensobi yabadde alina sooka beebuuzaako gendayo n'okuyimiriza show ya Chameleone. Kasooke mbabuuze bwe ba chapter leaders mwe mutakimanyi nti Chameleone mukozi wa NRM. Mwe mutakimanyi nti Chameleone yatta omuntu mu maka ge. Mwe mutakimanyi nti president recently bwe yali agenzeeko mu Kira municipality baamukuba tear gas canister yamuviirako okufuna ebirule. Chameleone bwe yali Nairobi yagamba nti business yakyo akuleba mutta don't care, that is his own business. So kumwe mwenna ani avaayo condemningira Chameleone ku actions yayogera ezo? Nobody. Si bwe kiri? Yes. So bwe tuba tudiringa n'abantu abadiringa ne government tetwagala basisiriza. Ompulidde bulungi nnyo. So Dr. Nico kye yakoze yabadde teyeetaaga permission yammwe kubanga ebbanga lingi yabadde akola actions nga mwebase bwaba balabisa mukkiriza abalabise. Ekisookera ddala Dr. Nico bwe yagenze okunoonyereza ku show ya Chameleone gy'agenda okuyimbira
temwabaddeko mumpulira bulungi kyekimu omukyala eyavuddeyo okugamba nti agenda kuba Dr. Nico black and white temwavuddeyo ku mitimbagano gyammwe wadde mu chaputa yammwe okondeminga omukyalo nokubanga omukyala wakabano manyize njagala kwogera nga ne information njirina yono omukyala gwe bayita Sarah Keys ono mwenna saagala kusagala mugeti nyumbi omuntu muwulire omukyala we yagambye I will beat you. Just play with me. I will beat you. Banja kuba emisipi. Nja kubanga sina mase. Nja kuba black, blue, red, green. Mana ino message mujituuse ku kaniko ako. Kaniko gwe. Nja kukuba. Go temper with me. Nja kukuba. Newo mubakwelabire. Trust me. Before I posted the announcement of our demonstration, I was right. Chapter leader wa Belgium no one Netherlands. Omwami ono yakagenda mu demonstration ne confrontations za mirundi nga basajja ba NRM. Njagala mundage video nga mugenze bagana basajja ba NRM mu Amsterdam. Tewali video name. So bwemubuleminga Nico kola ekintu kino lwaki ono Sarah Key oba Sarah Key temwasose mubuleminga na mu community yammwe gye mugamba mbu yayimiriza community show ya Chameleon lwaki ono byafulumviza video ng'aga nti agenda kuba Dr. Nico gommanyi nti kale mukulembeze munnammwe lwaki temwakikoneemize lwaki mukoneemize Dr. Nico Dr. Nico bwe yagenze n'afolowinga case na reportinga ku poliisi n'ekifo ne kiggalayo show weyabadde alina okusooka okubeera abaami bano abakyala bavudde ne bawandiika ekiwandiiko kino nga bavumirira Dr. Nico wulira kye bakoze bagambye bati for immediate release 15th of November, that is today 2023, condemnation of inappropriate behaviors and remarks by community member. The NUP Netherlands and Belgium chapter is appealed by the recent remarks made by Dr. Nico Snodruin, a distinguished member of our community and European ambassador of our President Robert Chagulanyi Sentamu. The comments, which we have been widely condemned as a tribalic devices, Dr. Nico has been dismantling cementing videos and other materials calling for cancellation for said concert by the artist Jose Chameleone. Kati, since when inga nopu chaputa Belgium mu Netherlands mukona ivinga never state agents ogendo tegeka concerts mu Netherlands oba mu Europe? Does your president perform in Uganda? Does our president Robert Chagulanyi Sentamu perform in Uganda? No. Why? Because it is the state led by Museveni stopped him. But you supporting the state agents to come and perform in diaspora in Netherlands, and you're condemning the man who came out strongly to condemn or to protest. Mubadde down basajja mmwe ne bakazi mmwe tugenda maaso. Furthermore, he is announcing intention for specific action to be carried out on Saturday 16th November 2024. Yes. Dr. Nico ayagala genda maaso ne veni daji bafunye ne yagituukemu ne yagikansolinge. A constitutional right ye. Tugenze maaso. We unequivocally state that such actions and decisive content of videos in question have no place in our society and do not represent the values we hold dear as an organization committed to inclusively divest our respect. As chapter, we were neither consulted. So the day Balaam came in Netherlands and Belgium, did you demonstrate anywhere? Or did you confront the Balaam as chapter leaders? It's the same man who confronted the Balaam face by face. Mwadi Ludawa.
yali ono gomuvuma oba gomukondeming yalumba balamu ne video jeziri oba mwali muwanise magulu I don't care oba balamu yabayitamu I don't care. The fact is ekibi kiba kibi tetukyagala kubikkirira wano tugenze nkyasomera abantu message mwawandiise nkyagenda mu maaso wano we are dedicated to fostering our community where all individuals are treated with dignity and equality regardless of their race, ethnic or background. We firmly prohibited actions and rhetoric that might be escalated tensions, disrupted public events or undermining our community to unity. The view expressed by Dr. Nico are inappropriate and do not reflect with the principles that our party advocates. Mwatuka mwafuka ba Black Adachi. Mwafuka ba Black Adachi. So, bwemba mugamba nti Dr. Nico byakola tebigendera ku mbeera zammwe zemuyitamu n'obuntu bulamu n'embeera zammwe zemulimu ng'abantu zemuyitamu community yammwe. We don't discuss community issues, we discuss national matters. Dr. Nico is on national matters, not community matters, because for you, you already take yourselves as Black Dutch. Awasiwa mmwe. Muri yeyo nga bapangisa. Anytime lenti agwako ni mudde wammwe. Nchiddamu. Muri bapangisa in Netherlands, zesa lenti agwako ni mudde wammwe. Dr. Nico chabajukiza. So, if you're talking about a community, which community? Together mass. We urge all our members, the party and community, engage in constructive dialogue and promote understanding, tolerance. It is vital that we can come together as a community to reject hate and work to unity. In the light of those recent events, we respect individual opinions. We must emphasize the personal view and action do not represent our official position of our chapter. Thank you for your continued support. We navigate the issue and strive to create more inclusive environment. Kati bye bigambo byabo abayita ba chapter leaders. Tugenze mu maaso. Kati ulira abantu abali mu kondembenga Dr. Nico. Bachali bano kuliko n'abantu abayina amanya mu WhatsApp groups za chapter nga amanya ago tekasobola kunemingi wanjo ne gundi. Bibatambuza propaganda ne blackmail against Dr. Nico. Bagenda maaso ne bagamba bati. Eri abadde special message boje bakoze nga ba leaders against Dr. Nico. Naye wabuuza mufatine Dr. bagenda kugamba Dr. Nico mbu simanyi akwana. Please. Dr. Nico kwana musajja. Bobako kwani nakugana nakwesiba kugira ku police. Muli mu nsengonju. Bobata kwatanga ko that is none of our business. Tuli mu struggle. Tugenze maaso. Kati bano bamukuba intruders abaganti bali mu chapter national unity platform bile bawandise towards Dr. Nico bamutaka ku blackmail. Onamanya ge the real name bamuita Chris. Yeita Chris Kararankoma. Njagala omuntu yenna mu diaspora oba mu European chapter ambuli omwami gwe bayita Chris Kararankoma oba mumanyi kuno kwe muli. Njagala yenna omuntu ali mu Netherlands ng'omanyi Chris Kararankoma mumbude wano mbuwadde second sasa tumpandikira Chris Kararankoma mumanyi mu chapter ye Netherlands obanga mukulembeze. Ngenda basomera ebintu bamuwandiseeko. Njagala muntu ali Netherlands zibo mu European chapter ombude Chris Kararankoma mumanyi. Chris Kararankoma teri amumanyi. Yagawandi bawandise bati. He worked in Ugandan government. He worked in Uganda Investment Authority and allegedly flew to Netherlands 2 years ago. Chris Kararankoma AK
professor is the spokesperson and been writing all hit pieces against me or Dr. Nico was Deputy Chair Bruce Kwikiriza is the whistleblower that spread the allegation that I have sex with underage girls. Katimukuru Deputy Bruce Kwikiriza, the whistleblower, or in Netherlands or in Europe. It is very easy if you have evidence that Dr. Nico had sexual intercourse with minors. Please go to the nearest police and report Dr. Nico. Stop your propaganda and blackmail. Nchidam, Deputy Chair Bruce Kwikiriza. He is the whistleblower that spread the allegation that I have had sex with underage girls and abused Ugandan women. Mwera abadde yegatta mbikolwa ebyokwegatta n'obwana obutaneetuuka n'abakyala banna Uganda. Mumpulya bulungi kati mukulu Chris Blues chair bamwita Deputy Chair Blues Kwikiriza manyi video nejja kutukakera kweri bw'oba olina proof ku Dr. Nicholas Strongly nti abadde akozesa abaana abato eyo criminal offense teyeetaagako na witness bakwata okasita evidence weri mugende muwabire Dr. Nico nti abadde akozesa obwana obuto obuteneetuuka mu bikolwa eby'ekintu ekikulu period. Enensonga nti abadde abusing Ugandan women nga abateeka mu sexual intercourse. Omuntu yenna obanga ali 18 years and above nga mukyala abera options bbiri. One, either agaana oba akkiriza. Bw'omukwase by force etteeka weeriri rape case weeri olaba celebrities abasambi b'omupiira bazanyi ba firimu kati b'emyaka 4 bavuna n'emisango gya rape. Kati mwemba mwagala kusuula Dr. Nico nga mulina obujulizi nti abadde akozesa bannayuganda lwaki temugulako misango? Mudidde obuyisaba mu bw'Uganda obw'ekisiru mubuleetamu. Oyo musajja kasita balamu yagenda e Netherlands n'agenda e Belgium n'asinkana ekisaya ki Titus kati kyafuuka Chief Secretary mu Belgium Ugandan Embassy ekikola oyo mukyala gwe bayita Marjan Black. The mob namanya nti eyo chapter zifudde ziwedde. Kati banga bayita baliida bawandiika ebintu bino ku muntu ali active nga bo tebasobola kubeera active. Kati wulira Rebecca Gwochaya is the chairlady that since my ex Susan and me organized a very successful conference, he hates especially me and my ex, but also me. Agambye Dr. Nico Sodri nti mucha Rebecca Gwochaya ndowooza yina Ntebe nti okuva ye Dr. Nico ne yaliko muganzi we omukyala Susan lwe baategeka okwekalakaasa okwali okw'omuggundu oba okwali okw'ekikulu ennyo mu ggwanga eryo. Abakyala bano abeeyita abakulu batandika okumulaba kyamulinga essalambwa lyanseeke n'okutuuka olwaleero byebigere by'omwogerera. Sigenda genda into details wabula njagadde bategeeza banyama ne bassebo. Tuli mu revolution. Bw'abanga Dr. Nico asobola okuzoganya kamiliyoni n'azoganya balamu nga mmwe abeeyita baliida mutudde, please bwe mba temulina budde muleke Nico akole kyalina okukola. Bwe mba mwagala asooka abeebuuzeeko mufune view ye oba afune view yammwe muyina interest already. Yakugamba omusajja yazze okuyimba mutemu akolaga ne gavumenti kati ate mumugamba nti ate mwandibadde asooka beebuuzaako ng'omuntu yagamba mukulembeze atufuge yagwe twalonda nti akebe kati ya gasi kandi mukubire kamuta kubanga bizinesi mukoleraani. Ne muvo ne mugenda ku mutimbagano ne muwandikako ebigere by'ekikulu ebintu bigere by'ekikyamu ngenda basaba ekigambo kimu. Please bwe mba mwaka owokola ebyo bya struggle mbive musigale makaga mwe ne business zammwe. Bwaba Nico ne group y'endala gye simanyi basigala bakola emirimu gye basigale nga bagikola. Bali mu kuwamba baana, bali mu kutta abantu, mwe temunyega wabula omuntu avaayo kubeera active ate mumuvuma. Kikyenyo mukoleraani. Mr. President wona woli eno message ejja kutuukako.
abantu bano wagendayo n'obatebaganya era n'ovaayo buli omu wadde taski ye but bazze mu kintu kye kimu kulwanyisa kasajja kati ngenda baga ekigambo kimu and I'm here to encourage Dr. Nico wherever you are. I think this message will reach on your table. Please don't fight with Ugandans. No. And nobody invited you in this struggle. You are an independent-minded man. Please continue to do what you know the best for the sake of Ugandans. Leave Ugandans alone. Some Ugandans are confused and some Ugandans diaspora, they are somehow comfortable where they are right now. But if you can still fight for Ugandans, please do it with a lot of power. Forget those people. You don't need to get consent from them. Because it's now approaching a year. Nobody has organized any peaceful demonstration in Europe, apart from UK. Please continue to do exactly what you are doing. You don't need any consent from them. You don't need any consent. Just work as you Nico. Because they might be infronted that they are dealing with something which they don't know. Mr. Nico, kola choino kola ngo omuntu lwanda bana Uganda gwenga gwenva ku bana Uganda bali comfortable. Abambali wa denvunza tebagala kutegeera. If the only blackmail they have against you, that is that you are good at loving Ugandan women, that's not a problem. That's not a problem. Whoever have any case against Dr. Nico, please go to the nearest police station, open a case against Dr. Nico. Police will question him, he will answer. But muri WhatsApp group mwogera kasasiro temusobola kuvayo kola mirimu gya struggle ne diaspora yonna yafe ya Europe yonna yafa. Ekyo kyo kibagambye. Ate ensula tiriya kola mu WhatsApp group mwogere kasasiro nja kufuna erinnya n'ekifaananyi tunaava obubi. Ekyo kyo kibagwe sina gwentisa wabula nkubuulira ku by'eggwanga lye tulina bannayuganda bayitamu Uganda abantu bali mulina passport simanyi za bbulu eza red mwafuuka baddaaki. Awo muliwo temporary muli bapangisa mujja kudde wammwe. Tewali kiri muga nti ko simanyi community standard simanyi community behaviors nga bannayuganda bafa tekiriyo. Gwe mutuukiddwa mukumbu mukondeminga okusaza musho ya kamiliyoni akolera ani. Kigambo kyali ayogedde towards okuliberating ensi eyo. Kigambo ki yagamba president waffe nti baliso bamukuba akakebe yo business ye ate go mudiri go supportinga. Bagamba tosala gwa kawala nga tonna ulya gwa kalensi. Mbadde ntambulira ku gaayo ono nga buli kimu nkimanyi kyakola. Ebibye ng'omuntu ng'omusajja ebyokwana tenenkwatako. Bwe muleeta prove nti yanyampa wa munyampi naye mugimpe nja mwambala. Nebino ebisigadde simanyi bakazi. Amateeka gafuga abakyala mu Europe n'abaana gali kiriya nnyo just oli yandepinze poliisi egirawo simanyi yagadde akaana akato poliisi ne buli mu WhatsApp muzungiro mulingo mukago mukanzu simanyi ate avunya sex n'obwana obutubuli mugende ku poliisi akaana mukateekeyo kalete evidence bamukwate oba ndi yalepinze omukazi nga tagadde bamujja mukwana amagulu bajja mutwalanga muwanga. If not that, please muleke omusajja akole byalina okukola. Omweru walwanira nsi yammwe muli mu comfortable zone muli ku mmere muli mu kulya pizza mulya KFC. Nze namanya kastabala mu yajji budaaki nabye Belgium ng'Ebelgium waliwo Titus oli Seruga namanya nti chapter ya Europe egenda kufa. Wabula ndi wano okuencouraging mwenna abaana baagala enkyukakyuka nga mu Europe please buli omukola kyosobola muve ku bakulembeze abamu be bafu tebannazuukuka. Buli muntu kola kyoyagala. Awo nvuddewo. Alright. Lubadde tulibusa President abadde ayolekera nakasongola olwaleero nga byadde nteekateeka naye poliisi ya Uganda ne mugamba mutojja gendayo lwaki. N'ekisooka okwewuunyisa
omwogezi wa poliisi agambye asayiniza ebbaluwa eno ku Inspector General of Police. Agambye bw'ati: halting of no demonstration, mobilization tour across the country. The Uganda Police Forces the Uganda Police Forces, in bracket UPF, yes, has engaged in multiple meetings with national platform NUP to establish the guidelines on the mobilization tour across the country. Those meetings were aimed at ensuring NUP activities are conducted in a manner that respect law and order, regard for the citizens engaged in their private business, travels, and general enjoyment of the personal and public liabilities. A set of guidance was drafted and agreed upon, but national platform has reneged on the position as evidenced by the procession held yesterday at November 14, 2012 in Ibuikwe district, where traffic load safety and regulation were wantingly violated. As mandated by law, therefore, to prevent public order, the UPF has had the NUP countrywide mobilization tour until such time when the law can be respected. This has come as a result of the failure and or neglect by the NUP to either to mutually agree upon the guidance traffic regulation in public order. SCP Rushoke Katuma for Inspector General Police. First, ekisokera da Mr. Kituma. Ebbaluwa eno sigwe ali supposed ogiwandiika. Alina ogiwandiika abeera Inspector General of Police oba Deputy Inspector General of Police. You are just a mere spokesperson. And you are not entitled to sign on behalf of the Inspector General of Police. Kitegeze ne baluwa kito kitwala omunaku mu mateeka tolina woli mu mateeka ga Uganda kitumwa oli jiryansi tolina woteekeddwa dde okusayininga ewantu wonna. Waliwo Inspector General of Police oba Deputy Inspector General of Police yalina n'omuntu omulala asobola okukola ekintu kino ye bebakulembeze abatwala poliisi mabendo benda amanene. So sigwe iwe just olisekama oli microphone kati microphone ndukudo okuwandika ebbaluwa on behalf of the entire institution of Uganda Police. Nagamba ddagwe musajja gwe wadda mu kifo ky'ennanga naye ekifo ky'ennanga tokisobole nanga ali musajja mulungi nnyo ng'atulimba ne tukkiriza ova ku musajja alimba ensi yonna nga bambalira okabali ku international tutuula ntugamba yes werodani enanga kati gwe mu bbaluwa zenna akasoma mu bukyanga mbeera mu struggle eno siraba nko bbaluwa enanga gye yagamba asayininze ku Inspector General of Police ani agirina agindeetere mala okunywa ku mazzi. Njagala olete ebbaluwa emu nga yaliko omwogezi wa police ennanga awandiise ebbaluwa nagisayininga ku Inspector General of Police Fred Enanga teriiwo naye kati olw'okuba wa mentality kitumwa Lusoke ate nga ajatamidde naturally he is mutamivu naturally Lutumwa Kishoke is a drunkard. Lutumwa Kishoke naturally is a drunkard. Bwaba yogera he looks to be a drunkard. Bwaba atambula looks to be a drunkard. Awandiise ebbaluwa ngera ali drunkard kati. Ebbaluwa eno esobola kuwandiikibwa the Inspector General of Police oba his deputy era yalina okusosigwa omuzindaalo. Teriyo bbaluwa enanga gye lyawandiise. Kyobulaba naye amateeka mu Uganda tulwane nnyo tuleete democracy mu Uganda. Ono Kitumwa aba yagenze dda baba amusibidde dda mutoyi nga n'akasomozo twakasudde dda mu nnyanja. Kitumwa Lusuke. There is no way how a police spokesperson can write on behalf of the Inspector General of Police and you send the letter. A spokesperson.
First and foremost in this letter, you say that Noop violated the traffic laws and regulations. But we have the evidence of the video whereby a police vehicle, which was led by, I think, I don't know which ranks, but that gentleman, I think you sent him with the intention of causing commotion and breaking traffic laws. Simagira nkaza chali yabadde mu motoka police. Yatambudde okuva president nanga ali mu kubo wakatakiriza motoka ndada kuyisa na kuvama zivama bega na zidda maaso kuyisa. Video mwagire bulungi nnyo. Kati walabike motoka ya president Kyagulanyi ng'etambulira wakati obe motoka yonna ya convoy ng'etambulira wakati mu kubo breakinga traffic rules. Kitumwa Rushoke. You sent a police vehicle which each and every Ugandan witnessed that vehicle intentionally. It was sent to demonstrate what you've written here in this letter. So it was a well-planned move. We have the video evidence. Tuli nobo lahabi walaganti police, motoka police, yabadde mu Uganda simanyi badde waddalaaki, yatambudde ku president ngegende blocking motoka ezibe magene zigenda maaso. Police kwenyini mu mwakikoze. Bwe tuba tugenze mateeka kisoke, rusoke ba kisoko ba rusoko ba mawalu bine bisoke, waliwo gana mazige bayite bisoke. Ani agamanya mazige bayite bisoke. Ate munne ekikufaanamu. Waliwo gana mazige bayite bisoke. In fact, baba tumamanya nga batoka bafaananira ddala. Kati waliwo amazike bayite bisoke. Kati wandibanga kitufu ba erinya bakugula mu lyezike bayite bisoke. Mwenna njagala mu ngambe temwalabeka motoka police bete tambulira wakati mu ko nga teyisa nga yisa genda kuba tear gas no blocking. Waliwo motoka national platform ya blocking ko traffic teriwo. Si kisoko bamuyita rusoke waliwo kizigo waliwo mazike waliwo ebisoke waliwo amazike bayite ebisoke. Katale kayono gayo mukubyo awo tetugenda kulwawo. Katugende ko wano. Masoke mbajje yeyo ate tuddeko wano ko katono. All right. Nyongera bajjukiza nti kuna ku rocks sasobola kubawa information ginailo bawa kanjiba olwaliro then tugendeko ne wane walla. All right. Nzenga basomesa kigambo kye bayita silent genocide nenki basomesa mu kitegeera era kikyagenda maaso era nga ne twogere n'abawulidde essomero eryali likola emirimu gy'okungima abaana nga tebafunye lukusa lw'abazadde era waliwo essomero wano eddala liri eyo saidi zemitiyana nabo bagemye abaana b'abantu nga tebawadde lukusa. Ono yabadde Justus head teacher yagambibwa ati good morning dear our beloved parents of Goodwill Baptist School. This is to inform you that I received a team of nurses from Kamukuguzi Health Center immunizing girls from 10 to 14 against cervical cancer. They were immunizing HPV vaccine. I could not allow them before getting consent from the parent. They gave me a deadline of today. I want every parent to advise me on what to do. Thank you very much, parent. See, kati mukulu Dimansita. Mukulu Dimansita, mukulu Justus head teacher. Njagala otegere nti omuzadde bw'akusindikira omwana omuzadde si abategera abazadde abasinga batusomeseza naye nga bo tebaasoma. Bw'omugamba ekigambo cervical cancer tajja kitegeera, omugamba ekigambo HPV tagenda kitegeera. Naye mugambe nti basindise wano abasawo bagenda kugema abaana ku kansa omwa gwa nnabaana ku myaka 10 ku 14 ng'omwana otannazzala mukono mabega kale waba akozizaayo yali akugambye ko nteefuna otabanyizibwa mu bitundu byange eby'obukyala ebindeetera okuzaala nti tebiriiwo tomanya kigendulwa ki. Kati Uganda n'abasomesa mwenna mudiringa ne generation y'abazadde bambi nga tebaasoma naye nga baagala nnyo okusomesa abaana baabwe. Ojjamu ebigambo biwandiise mu Luzungu omuzadde tabimanyi. Tabimanyi. Wabula gwe ng'omuntu asomyeku amanyi obulabe buli mu kintu kino.
gamba abazze nti bannange katuyite olukuŋŋaana lw'abazadde mujje mubannyonnyole mmwe kennyini mubannyonnyole abazadde abuuze owaaye HPV ani era akolangaani omuzadde ayimuka agambe nti nze Norman Ganja mbuuza cervical cancer vaccination yakolangaani mubiri gw'omwana wange era kimuyamba ki bamunnyonnyola akkirize oba ajjewo omwana we wabula abazadde abalimu abazadde abawulira abaana tebaasoma n'oluzungu tebalumanyi ng'omuwandikidde ebbaluwa toyisire kuŋŋaanira abazadde abaana mulina ekintu kyemutamanyi mu basajja mmwe naddala abasajja bananyini basomero waliwo ekintu ekigenda mu maaso ekyokkendeeza ennamba y'abantu mu Uganda nga kigenderere Gireti akimanyi Atwina akimanyi Ruth Achenga akimanyi gwe singa omwana wo gw'ozadde ng'omusuubiramu abazzukulu bamukuba eddagala n'atazaala ow'obulenzi n'obuwala n'atazaala ogenda kuzzukuza ddi gwe ng'oli okuuma ekimaleeto kyo n'ensaata y'eri awo kati almost abaana abalenzi mbafudde ensaata abaana abawala mbafudde maleeto ziri awo tezigenda kuzaala ziri awo bakula mubiri bajinji musinga tasobola kuvamu wadde akaana akalema kyemutasobola kufokasinga kulaba baana babantu mugenda batta muggala abaana babandi nabaana muggala abaana babalenzi oba enkwaso nowingire wa anowingire nga mubaggala nga temukimanyi lwaki abalinde waka Edmaster nkubuuza lwaki bagenda obuyinza bwonna omuzadde bwakuwa omwana we abakuwadde obuyinza ebitundu 10 ku 10 okuuma omwana we kubanga bye mujjuza nga bwe mukoleddagana nti omwana mukuwadde amusomese tembaamu yakumugema oba yakumulisa malaga mubaamu nti omwana wange bwalwala mujjanji omunziize bamumpite naye mmwe kyebagambe kati ekyo nga tukivuddeko nakyo mbadde nkibanyonyera katugenze ku economic genocide buli muntu kwata ekitabo owuliza ebintu bino wammanga osanga munaddamu amagezi kyetuyita economic genocide okutta ebyenfuna kagenderere ng'omukadde akogga eri bannayuganda naye nga kino bakikola mu Buganda wokka. Listen very carefully. Yoseriti bahabulwa ono kennyini gwe mbanyonnyolako kansoke mukuzanyire wano omuwulire bulungi nnyo omugwe nnyalwe sooka owulire wano bulungi nnyo. This paper on the 22nd of May 2022, it said in quotes, coffee deal stinks. That's what they were saying. Nti entegeka zetulina kumwanyi ziwunya, but key culprit will not be punished. Key culprit is myself. I am here. I am abundant here. Let me say Anampatako. I am the promoter of the tea, of the coffee value addition. Yo, kamukwongere wano otegere bulungi nnyo. You remember transport? Passenger transport. We never intervened. We allowed the UTC to die. UTC to die, People's Bus of Jinja to die. Now, what is the... Akogambye atya? We allowed UTC to die. People's Transport Company Jinja, we let that company to die. Yo katugenze mu economic genocide. Nkutumiddeko mukwano gwe bayita Shama ku TikTok abasomesa foreign policy. Abasinga obungi mugoberere omwami omita Shama abera ku TikTok okwo asomesa abantu foreign policy mujja mugobera mujja mutegeera. Mugane kutumiddeko Shama Uganda asomesa abantu foreign policy katugenze mu economic genocide yerwa. Yoseriti bahabulwa tabaisura ne ekibiina kye kya National Labour Movement. Enkola yabwe y'okusuula ebyensuulagana okutta ebyensuulagana buli muntu afe babikola nga bakimanyi bulungi nnyo nga enkola ne bagiyita economic genocide nga ereereddwa mu Buganda ng'era eri ku Baganda bennyini. Yagikola atya? 1. Yasooka natta kye tuyita ekyokusoma n'akitta, education system n'agitta. Natta
ebyokulima n'abitta mu Buganda. Najja n'akuttira ebyobulunzi n'abitta. Wano ebyobulunzi kati biri mu Bachina n'Abayindi. Nga n'ennuuni gye walyanga n'owunya empuuta ku ssomero wiiki namba. Wallahi olyago bayita fire. Fire mummanyi. Kati kambanyonyera ekintu mbate mukimanyi. Omugenzi fire erinnya fire lyavaawa. Twalina omuyimbi Kafulu era ayinza obutaddizibwawo. Omwami bamuyitanga Fire Lutaaya. Yabeeranga mu ggwanga lya Sweden ng'era munnaffe Maddox Sematimba Semanda. Fire ono wadde yafa ennyimba ze buli lwe tuwera ennaku z'omwezi lumu Desemba bakuba ennyimba ze za Christmas mpaka kuwulira bubi. Era wawulira ennyimba za Christmas nga zitandise ngeza Fire zivuga abamu tunyiiga nga tetwagala tubulira nti ba Christmas gyeri kubanga tuba tuyingiridde akaseera akukutusaba ssente ne tutwakala ng'embaata ebuuka omwala. Kati omugenzi ono Fire Lutaaya bamu ku bannayuganda abatono nnyo abaasooka okufuna obulwadde bwa siriimu oli konko kakongoliro yasooka ng'amanyula n'enviiri ng'akutula n'ebitundu by'ekyamu oli supa yali kakongoliro. Kati Fire ono yava mu buntu n'akogga n'asigalako magumba gokka. Amaaso ne gavayo ne gaddaano kumpi. Kati ekyo ekyamuggyako omubiri gwe ne kimulaga amagumba. Ne kimufuula nti ennyama eweddeko bamufudde Fire. Kati bano Abachina Museveni bw'agamba okugaba ennyanja. Abachina nga batwala ennuuni nga batwala ne kye tuyita emiwula gyonna kati ne basigaza nga batulekedde omutwe n'amagumba gano kye tuyita skeleton kye kyakituumya Fire. Muze mutegedde bulungi. Mukitegedde bulungi. Lwaki bakituuma Fire? Naye ate weerabye gyeno emiwula egimu egiri ku kyennyanja bagiyita fish fillet. Ekyaluzungu emiwula egyo bagiyita fish fillet. Amanyi okulya mu restaurant ku self service ku breakfast wane ku lunch. Ezo fish fillet emiwula gy'ebyennyanja gy'ebimwanvu gye basiika ne bagiteekako amagi n'ebintu ntu ebyo n'ogiryanga gyo baziyita fish fillet. Kati ekigambo kinga ekikwatagana naye nga kino ekya Fire kyavira ddala mugenzi Fire Bongo Lutaaya olw'okuba nti yali aweddeko omubiri ng'amagumba galabise kati kibayita fillet. Kati bw'olya fish fillet ate kikubuzaabuza n'ekyenkugambe fish fillet kirala nnyo. Gye miwula gye bawoola ku kyennyanja oba engege oba empuuta ne bala ne kugisalaasala nga mu bupiso buwanvuwanvu bwe babutunda mu restaurant bayita fish fillet. Bagijja ku ngege ne ku mpuuta ne ku bintu ebyo mukitegedde bulungi nnyo. Alright. Kati eno sector n'agitta bannayuganda banange okulya nga fish fillet. Ne batandika okulya Fire. Fire ono bamuvuga okuva eyo gye bambalaka muyingiza ebyalo ng'ajja akyumako n'enswera bannayuganda nga balya economy n'agitta. Ne tugenda mu by'obusuubuzi kye tuyita trade. Trade eno ebitundu 80% bibadde biddukanyizibwa abasajja Baganda. Awakana jangu njako kubuulu yoyike Windows ate sizza Windows engulu. Ebyobusuubuzi trade mu Uganda bibadde biddukanyizibwa Baganda ebitundu 80%. Awakana njako kuba engolo yike Windows. Ate sinda Windows update. Trade n'amutta. Ne tujja mu transport ya moyogeredde yatta UTC natta Usimanyi Uganda Post Transport Company azitta. Eyo nabanga economy y'Abaganda agijjeewo. Kati kiyakola ekirala kiri luddawa. Mu economic genocide. Yaddira bannayuganda bannakabala bonna ba industrialists oba industrialist abaali basajja bakafulu mu kutandikawo amakolero. Bonna amakolero ganaagenda nga agateekako emisolo n'okubaavuwaza n'amataka n'agatwala. Factory n'azijjawo. Ompuya bulungi nnyo. Kati bw'amala zijjawo abo n'abateekaawo. Kati waliwo mu luzungu kye tuyita factors of production. Factors of production. Emisingi okuyimirirwa okufulumya ekintu kyonna ekikolebwa mu factory. Factors of production zano kinyonyodde bulungi nnyo. Emisingi oba emitendera egiyitibwamu okufulumya ekintu kyonna ekikolebwa either mu makolero oba ekintu kyonna ng'oyagala kufulumya ekintu kyonna kwa production kwe kufulumya. Kati factors ezikola ezetuga nti factors of production Museveni yazikwatamu n'azinyiga n'azijjawo ze ziruwa. Factors of production mulimu ettaka, mulimu abakozi kye tuyita labor, mulimu ne capital. Capital z'ensimbi ezitandika okukola emirimu oba capital z'ensimbi z'otandika okukozesa ekintu kyonna. Kati oli ajagantira ettaka ate libeera bitya? No. Omuntu yenna agenda okukola ekkolero oba agenda okutandika ekintu kyonna weetaaga ettaka. Eyo ku factor of production.
kati Museveni ya making sure ettaka lino asooka n'aliwamba bw'amala oddiwamba n'alireetamu enkaana between landlords ne tenants bananyini bibanja kati bw'awamba ettaka eryali sigaddewo n'aliteemu enkaana zino omuntu nga obadde ogenda kukola katugambe ka small scale factory by industry oba ozimbyeko ennyumba z'abapangisa ne bajja ne bagamba nti ettaka wozimbye siriryo kitegeeza investment sente z'otadde ku ttaka eryo bagenda kujja obuyumba babusendewo kitegeeza there is no stable economically toli stable oba ontegedde kati ng'abantu basenze mu lutobazi mu bagenzi basende eno wawayola kati abantu abo economically tebali stable due to the problem of land noza mukitegedde bulungi nnyo nti fact esooka ya ttaka yamanya nti ettaka kya bugagga n'ateekawo obubbi bw'ettaka n'okunyakula ettaka n'abanga teri muntu yenna asubira kukola kintu kyonna nga ettaka lino alina ku bwe alina bakyankana teri muntu ng'osobola olina kyogenda okukola ng'ettaka liriko ebizibu noba ng'osobola okukola tolina kyosobola kukola awo tuvuddewo tugenze ku kye tuyita leba mwenna mukimanyi bulungi nnyo ze services ziweerezebwa abantu basekinoomu ze services baweereza eri amakampuni oba obukozi abetuyita abakozi ye kennyini yatunda kampuni zonna gavumenti ezayitako ze zaali zirese ezaali zikozesa abakozi bannayuganda one ng'omukozi akola mu kampuni yoli ya gavumenti ofuna ssente ezizonga omuntu ez'omusaala gavumenti nejjako omusolo gwayo gavumenti nekuterako mu kampuni nekuterako ensimbi nawe bakujjako ezo ne bakuterekera mu NSSF kati sente gavumenti zekujjako ez'omusolo zigiyamba okunoonya ssente endala eziteekawo mirimu emirala sente ziri ezibakusalako ne kampuni zekuterako zibateeka mu NSSF nti bw'okolera kampuni eyo emyaka 30 n'okaddwa ku myaka 6 sente zikuyamba ozijjayo n'ozikozesa mu bukadde kati wano yasooka n'atta kampuni zonna n'azijjawo abantu ne baluzinga emirimu kati kye yakola ekyamagezi ennyo kwe kutandika ate okuexportinga leba baganda baffe aba security bakadaama ne bafuluma eggwanga ne bagenda tuba tulina ki kitegeeza fakta ey'okubiri ya leba teriiwo eyo naye yafa n'eriwo essaawa zino eri unemployed tebalina mirimu bayaggayaga osanga omwana alina diguli engato kiro gye yamugulira nga bagenda omutikkira agikoleddemu application 1600 tanafuna mulimu eweddeko soole azadde n'akaana kali ku lujja kakobera jjajja wako enduulu kati byebyo nno tugenze ku capital efakta eyokusatu esembayo capital zensimbi ezitandika business oba kye tuyita cash ekisookera ddala cash oba capital in terms of cash sente za Uganda zanaabuka zaluzinga value zitya saagala webuzebuze ng'afukaana aba kyenjogerako okimanyi kyogera mu luzungu sente za Uganda zanaabuka zaluzinga value zitya nazzikuno ngenda bwe ekyokulabeka ekiro nti walyanga ekikomanda eky'olukumi nga kiriko neggi kati okufuna ekikomanda ekiriko eggi kikwetagisa either gumu kitundu oba kwegi kwebiri kitegeeza sezaluzinga value tezikyana value kati ne mu capital abasinga obungi balina ssente ne zinaabuuka ne zifiira awo ezasigalawo ne zikola bino wammanga byengendo buyongerezaako bw'ogezaako nnyo weewalirize ofune capital ono olina mujja either mu banka ye nanyini banks zino olina mujja mbambanirenda ani nanyini bambanirenda ye Museveni era ero gy'ogudde bw'omala oggwayo banka okuwa ssente zino waliwo akakodyo ke babatega keekaluwa bw'ogenda okubeeramu ssente mu banka olina okutwala kye tuyita security oba omusingo kati akakodyo akasinga oba obulukwakano wano bw'ogenda mu banka okusaba omusingo nti njagala miliyoni 15 miliyoni 20 nga bagamba musingo kigwoleeta banka bw'oleeta tosobola kuleeta musingo nga guli equivalent ku ssente z'osabye no baagala omusingo nga guli more valuable than the loan you ask for oba mukitegedde bw'ogenda mu banka okola miliyoni 3 ne bakusaba omusingo
bw'obaletera omusingo nga guli mu ssente zennyini ekintu kyolese nga kiri kyenkanakana essere z'obasabye tebajja kikkiriza baagala ekintu nga kisukka mu ssente z'obasabye katugambe oyagala miliyoni 3 oyina eka y'ettaka ekabuusu kati nobagamba nti na eka y'ettaka naye erimu ebyapa bibiri nti naye soko bawako ekyapa kimwe basindika saveya n'agenda n'agamba nti ekyapa kiri kyendabyeko nti kiri onayagala miliyoni naye bwe tukivaluwinga location ewe kiri tekijja mu bukadde 3 atuwa ebyapa bibiri byombi olw'okuba nti obeera ne pressure yagala ssente value alinganga makanika value ne bannabyabufuzi tebaawukana value banka ajja kujja ekintu kye kyakawumbi agambe banka tekintu ekiri wathi kawumbi kiri mu bukadde 5 kati gwe olw'okuba nti oli iganyo yagala ssente naawe okkirize kati yo banka ngegende kuwa miliyoni 3 naye ng'ekyapa ky'otutteyo kya bukadde 10 kati bamala okukuwa zino essente obukadde 3 ng'otaddeyo security yo eri worth miliyoni 10 bamakinga sure obukwakkulizo bwe batadde ku looni eyo mu ngeri obwemwenda bugenda kulemerera bo bajje batwale ekyobugagga kyo lwaki ogenda okusaba miliyoni 3 eza looni ng'okuva ku LC1 okutuuka ku looni officer mu bank ku miliyoni eza 3 almost ng'ospendizeeko miliyoni 3 miliyoni 3 ng'ozikozesezza ogende wakyaba LC1 simanyi okufuna rekomenda ne looni office oga nti bali basurvey abagenzi okusava bavaluers looni office enyaga nti watampana nga atengenda kuyisizaamu kati ogenda okola nga miliyoni 3 zijje kuki ku looni osigaza miliyoni 27 ze bakwasa already otandikira mu deficit otandikira mu bbanja lyolina okujjuza zero miliyoni 3 oba fuwa n'emmindi sijja kulimba sana kusala kigambo simanyi wa banka zifuwa emmindi kyemba bandira bafuwa emmindi ne banka simanyi wefuwa emmindi I'm not sure about that ne wa mandira bafuwa emmindi kati already wasa miliyoni 3 ne already miliyoni 3 wazispendize mu process eri otandikidde muki mu bandi already waliko miliyoni 3 zowadde wali okufuna loan eno kati already oyina okusooka okunoonya sente zigenda okujjuza sente zino ate nga bw'onoonya sente z'ogenda okusayinika kati ekizibu ekiri wano duration eba kye tuyita loan period gye bakuwadde mu Uganda suubirangayo loan esukka myaka 3 ku 5 suubirangayo loan esukka myezi etandikira myezi 3 6 ku mwaka ku myaka 3 kati ogenda okozesa sente zino ziteeka mu business nga zifiirayo nga kyovola abateekako wali property for sale land for sale ne bagaffe twagala miliyoni 8 kubanga wale bamaze okufuna sente ze baagala kati ono capital ng'oyise mu bank ng'oyagala capital interest rate eri ku loan eri waggulu nnyo bwe tugenda bamanerenda wano nga nkuziza wansi bamanerenda mpaka myu nkuwente abo mbamanyi bulungi nnyo bano bo endagaano zaabwe otunze ne bogenda omusasula nga gwe ne Jesus waali lwono omusasula nga oze ne Jesus ajjako essimu ne wayita na ku 2 nakugamba waskipinze payment day ng'ebintu abitwala kitegeeza nti kati factors zino zonna aba azisse kiki ekiba kigenda ogenda mu maaso kitegeeza nti tolina kyogenda kukola mu Uganda kigenda kubeerawo ekituyita economic genocide kimutamanyi nga kigenda mu maaso kiviira ddala ku LC1 mpaka ku national level kyovula nti abagagga basinga obungi babeera ku pressure naafu bye tebabitwala ne babuuza ffe nakiba tuta ebintu kubanga byebibaddewo awo nawo tuvuddewo kyenziza obbanyolo kya economic genocide kyesabanyolwa ku lunaku lwokusatu mukitegedde bulungi nnyo kiki ekireeta ebintu byonna ekireeta ebintu byonna kubanga ekintu kiteeketeeke okuba nti bagenda kikola nga balina kikola okubaavuwaza mu Buganda
awo tuvudde dakika ziri mmeka 3:30 ndabye mugoberera nnyo Niyonzimana sala ziyasabye n'ebigambo byayogera n'abanyonyodde ku Lwokusatu naye ate nenfuna version endala omanyi tufuna versions nyingi according to reliable sources. 1 bodda ye mabega n'ogoberera video za Niyonzimana zazaakola n'otandika ozigatta emu ku emu. Ndi wano bategeeza temuddamu kuyita Niyonzimana mu pastor. He's a well-established state agent who camouflages as a pastor. Bujingo temuddamu muyita musumba. Bujingo is state agent. Wabula ali mu kifaananyi ky'obusumba. Amanyi buli kikolwa kyonna eky'obubbi, eky'obufere, eky'obutemu ekigenda mu maaso mu Uganda ne mu ggwanga lya Congo. Mbasaba n'okuva temuddamu kumuyita musumba. Is a fully Bujingo is a fully established state agent who camouflages as a pastor. He knows each and everything which takes place in the country, including the economic sabotages, including the assassinations, including the blackmail propaganda against government critics or opposition. Temuddamu kuyita musajja nti musumba. A state agent amanyikiddwa gomba temwagala muyita state agent. Amanyi ebikolobero byonna ebyokwonoona ebyenfuna mu ggwanga, ebyokutemula abantu, ebyokulumba abantu bonna abavuganya gavumenti n'abalumba nga bamulagidde akikole kubanga akimanyi ng'akikola mu Uganda weponepweri w'eggwanga. Muza mukitegedde. Oyo si musumba. Lwaki si musumba? Dayo tandikoro yatandika okukyusa ogatte akatambi kamu ku kamu. Lwaki? Bayibuli sisobola gisoma wadde n'egituuka wakati n'engiddunnyula, naye sirinaamu nnyiririza empulira zikolima ziragira muntu afe nga suulirangamu Bayibuli gye bawandiika mu linnya Kyagulanyi oba National Unity Platform sigiwulirangako. N'ebbaluwa zonna ezaawandiikibwa mu Bayibuli mulimu Abakoliiso, mulimu Ab'Ebbulaniya, siwulirangamu bbaluwa gye bawandiika ng'erimu Kyagulanyi National Platform. Wano waliwo Bayibuli gy'olina nga mulimu essuula oba ebbaluwa gye bawandiikira National Platform oba Robert Kyagulanyi Center mu Bayibuli. Teriimu. Kitegeeza kyenkugambye kitwale kituufu. Ono state agent ababuzaabuza. Ddayo otandika okugatta obutambi bwe kamu ku kamu. Ojja kutegeera kyenkugambye. Lwaki? Yayokya Bayibuli. Tewali yamuvunaano bwadde omukonda eminga. Baagezako muwabirawo ne bigaana. Wabula ng'abaaka bano bwe beerabira ne bayiwa entungo oba ne beeyokya, abaaka bano bamala ne beeyiwa amanda mu mbugo ne boogera ebyama. Bwe yatta Richard Byama abyogera, bwe yasindiga bwe yafiiridde mu kanisa eyagenda Saddaaka n'abyogera. Gomanyi nti omusajja yatandise okwogera ku nfa ya Kanso wa Mary ng'amuleetinga nti yali amuleetako embwa ali ludda wa ye waali. Najja n'ayogera ku nfa ya Father Likoda nga bonna abantu abattibwa butwa naga abaali bamwepankako. Kyenkugambye ono state agent amanyi assassination plot zonna. Kati awo katuvuddeko.
Bujingo okulumba president n'okutandika okwogera essaala abaana baffe babatte bagwa ku accident bafire mu buliri akimanyi mission y'okutta Kyagulanyi agimanya 100%. Dayo owulirize lwe yatandise okwogera ku Kyagulanyi ogatte video ku video ojja kukomerekeza ku gyeyasembi okukola ogatte video zirivaasi ojja tegeera nti omusajja amanyi mission y'okutta Kyagulanyi z'essaala zasoma mayi mulwawo ogatta video mwe. Mulwawo gatta video just alinze bulinze batte Kyagulanyi embuzi za NRM n'endiga zibaga nti omusajja asobola okwogera ebigambo nebituukira nebijja nebibeerawo kyekiri obega w'ekyo temwate mutegedde. Comment nga zisirise esimu zibavudde mu ngalo esimu zibavudde mu namusiise mwenna mutidde mutandise okugatta dot ku dot. Ffe bano nasoma abaaka bano n'ensoma Yoseeri ne system ye yonna na buli kimu akikola. Nze namusoma bwenti mutundako butunuzi bwenti n'akabano kaabwe konna nkasoma busomi bwenti. Mwenna kati buli omu asajalaga wait a minute. Kyembadde temumanyi ebintu byali mu kusoma byonna akimanyi bulungi nnyo mission weeri bazituulamu era nga y'omu ku ba collaborators. Bino byonna byasunsa abaana basigale bamulekwa biki sooka mubuuzi ani asigala nga mulekwa. Bujingo yali avudde public n'aga nti n'omulabe wange. Njagala ombuulireyo diri wabulidde endiga zaayo zindiga ze ekigambo ekikwatagana mu Bayibuli nga talumbye Kyagulanyi full swing n'essala zaakola ez'obusagwa zonna. Kino bakiyita premeditated statements zajja mu psychology wa Bayibuli n'engezo bazita hate speeches nga mwe abasiru bajja kubebaga nti omusajja kaayogera ne ka prophesizinga nti abalabe bako bagenda kufa n'esooka obuuze Kyagulanyi mulabe wa Bujingo ddi tebuliiwo. He knows the mission dayoga dot ku dot ojja kufuna ekituufu kye nkugamba. Mwebase nnyo otulo mwebase nnyo otulo. Mwebase nnyo tutamusobola kutegeera bintu bino ne mujja bitegeera mpola mpola ku kifuba nga Catholic Church bwegenda etegeera nti erinamu emisege egy'abasista nga bambega erinamu emisege egy'ababrother bambega egy'abafather nga bambega balina n'emmundu babega mujja bitegeera kyobula baganize sikta kibe nga setanjike nyandusu mbyogera n'ompola n'ensirika bwe n'endaaza n'embalinda. Bulijjo tubagamba waliwo silent genocide era nga ateeketeeke. Abasajja bano batambula n'amajambiya n'emmundu mwakirabiddeko ono waakabano bamusanze n'ejjambiya mpya ekyaliko n'akapapula. Jambiya yani Jambiya oganda wakijawa Jambiya ndipo songo bangenze mu kyalo. Atenza mtamne sigara mu moto. Kora mkyate na kiyakuze kugira. Ate omugo. Ate Igwezawe Jambiya. Jambiya wajijawa kwata Jambiya yo. Jambiya wajijawa. Jambiya ngana ngenda mu kyalo. Wala stick yazi even stick here. Muwe stick here. Gwese bukwana muluki. Gakukuba gwe.
those are exhibits. Jambia ya chisi sebo wagenda na wajijawa wachi wajireka mu kyalo empinguzaki empinguzani Deni jacket yani yafanda Emma akolera wa ulirisa akolera mukono alikuranka ki kayembe mukono saidi kayembe alikuranka ki mainjasa ya Emma ya kusindi koko Emma yani yasigala motoka Emma berenga Jesu abera berenga Jesu baki yasigala motoka yo mujja kuletera abasirikale bezibu mujjukiranga mbabuulira ekitundu emukono gye batrainingira abasajja n'abakazi abatali bannayuganda abasukka mu 2,000 nga batraininga bali mukono eyo babatraininga ne tubaga ebigambo bino ne mulooza tusaaga ne muga tusaaga kuba kyovula bajjako Facebook oyuga tubire basobola bibaga bano woyagala kutegenze sina muntu yenna gwe ninako buzibu mu Uganda obuzibu wange wa Museveni n'ebikola eby'ekitujjo by'ekitemu lwaki bwebanga kimutandasooka kuteeka mu bwongo wa mujala mukiteekemu olwaleero eggwanga Rwanda lirimu abatwa abafutu n'abatuusa amawanga asatu. If they fail to sit down to negotiate and they started to massacre themselves to the extent of losing almost 1.5 Rwandese, just 3 tribes, then you joke with those people. Lirimwe gwanga abatwa abahutu n'abatuusi 3 tribes bwaba ali mu kutuula ku meza ne bettamu akakadde kamu n'ekitundu ak'abantu. You think those people are human beings? Bwe mbagamba silent genocide egenda maaso mu Uganda bakikola kubanga mwe bannansi balina kikola nga akamese bakakufuira akagenda ne kakumeketa bati bakikola but time ejja tuka nga pressure bayitiriddeko bakole ekintu ekyo. Temusobola kutegeera bintu bino kati na information just nina era bino njala bitegeeza Eklezia ya Uganda bwe bagambye nti balaze ekijjukizo kya sente bali ku ddembe nti ham no soka musirike mujjukira bana bagamba nti Hamis Kigundu Salimu Sale ne Kampala State Council bamu olukusa okuzimba ze tuyita lockups oba obuduuko butono ku mwala gwe Nakivubo okuva gye gutandikira mpaka gye kukoma ku sawa ya Queen mu kijjukira ani akyakijjukira wenaleta saga ya Katale ko wino najja ne baga nti Hamis Kigundu bamuwa mission ey'okuzimba ku mwala gwe Nakivubo okuva gye gutandikira eri wa Kiseka mpaka ku sawa ya Queen ngagenda kuzimba ko lockups mu kijjukira bulungi nnyo kati bana abasajja bujja n'ofuna information basooka ne baddamu babega bwe badda ne bakiwaamu time ne baddamu ne bakireta mu version oba kikolamu ne bakirivansinga mu katono kati bwe nabagamba nti bamuwadde tende eyo ey'okuzimba lockups ku mwala gwe Nakivubo ne basooka ne bakittamu kemabega kati kye bakoze Hamis Kigundu lwamaze okusiba ekigwa ky'abajulizi ekya sente bali ku ddembe mu Kisenyi nezija n'enkyogera ne babulya nani akiriko kye yakoze ng'amenyayo emidaala gy'abantu bonna ng'azimba omwala kwagenda okuteeka lockups ze kati kiri ekyokuva wa Kiseka yabalaze kati ye bakulaga nti ekyo kyafa batandise na kino bannyabo ne basebo yeyo development eriwo bali mu kuzimba mwala ku kijjukize ekyo bagenda kuteeka lockups ndowooza olaba naye nga yagobye basuubuzi mbw akulyetinga kkubo nga kyo ekigundi ky'abajulizi kyo yamaze kisibako azimba mwala ogwo amale ateekeko lockups waggulu ogula bulungi njagala bajjukiza buli kimu nga mukimanyi bulungi mukitegeere bulungi
manyi muli bakujjukiza nnyo muli bakujjukiza nnyo kikyo mukira bulungi nnyo mukira bulungi nnyo kati bwe bate bakole ebintu byabwe naye mnakano kankabagambe ndokongere ku information ndakika 15 isigadde nfuniwe information ekwatagana ku pastor ya Bettaka oba kioski bazita kioski ndowooza singa tubadde ne government emanya amateeka nga ne Kampala State Council keetegera bulungi nnyo omukulembeze wawana yajja mu ggwanga eryo n'agamba Yoseri njagala mumpe transport system njizimbe nga nkozesa ssente zange male nkisolooze nga sijjemu wadde n'amagoba n'akamu mbakwase project yammwe nga tataddemu wadde n'ekikumi n'eki mukulembeze wano wentudde Museveni amugamba nti asooka amuwa ssente yamala okuleyiga strategies walayinga ground yamugamba ekisoboka omusajja yali agenda kukola train akole ne tram oba tramway ezitambula mu kibuga akole ne bus stations ezo taxi ne truck ne buntu wa taxi buveemu ne boda buveemu ekibuga ali agenda kizimbira myaka nozo jali nga mukaaga kyonna kitibenkere yamusaka musasere bwa mwati omusajja teyadda yagaana takyagala kukolagana musajja yagala omusajja mufu kati njagala omuntu alina map ya Kampala ekibuga nga bwe kiri kino Katumba amala idea muyinza ogibba naye nsigaza corporate yaayo kuba eno idea yange Rachi ensenzi kulaakulanye zonna kati zirina bu tram oba zituyita tramway bu train butono buno bwetola mu kibuga town service gwokimanyi nti nga wakozesezza omwala gw'ennakivubo okugujjeruzira osobola okuguzimba bulungi n'ogusiiringa waggulu n'ozimbako tramway ng'eva luzira mpaka Makerere ku university era wetuuka awo kuhamu ne branch nga nejja neyita ku kizimbe neyita ku kijjukizo kyabali ku ddembe netambula neyingira Kisenyi nejja netambula mpaka ku Ngalabi waggulu ng'omwalo gwonna eyo maapu ngiyina mu mutwe yonna ngiyina maapu yaawo kitegeeza bw'omala okuzimba train eyo ng'ogijjeruzira nejjange ebeera ne branches obeera ne branching off ng'egenda ku myalo eminene gisobola okusobola ku tramway bw'ogizimba okuva eruzira ejje branchinga ku myalo eminene egiri mu Kampala nga bajja bakola mu tramway okujja okutambuza abantu bulungi nnyo okujjako traffic kati ogijjeruzira nejjange branching off mpaka Makerere kati wotuuka ku hamu dendo ojja kuguno omwala gwe bazimbye gwennyini nawo n'oguzimba n'ogutambuza mpaka ku Ngalabi waggulu kuba guno omwala gwazimbako guva ku Yohana Maria Muzeeyi Emmengo bw'ova ku Ngalabi okutuuka ku Yohana Maria Muzeeyi waliwo meters nga 100 mwaga okuva ku Ngalabi eya Ssaabasajja Kabaka Emmengo okutuuka ku Yohana Maria Muzeeyi waliwo meters 10 mwaga oba meters 10 if not mistaken indako okuva ku Ngalabi okuva ku Chengo glasses kira ku Yohana Maria Muzeeyi 0 meters 10 meters 10 omanyi jamu goba osazeeko mu Kampala jukira eriyo emyalo egiri mu Nakawo omumune gye basobola okuzimba nayo gye bagifuula amakubo ga train buli tramway butambula mu kibuga kitegeeza taxi obozigobye osigaza basi zokka ne bodo obozigobye abantu babagenda tambulira mu time ne Katumba amala akeera ku macha Lukwago n'abeera muli ng'ayambadde enjegereze bonna tekuli alina programu ya kibuga bale bakanula maaso eya ideology yange mugikolanga njabba wabire no video eribaayo gyeri ati ya copyright gyonna embeera gy'omu Kampala ngimanyi ena ideology yange copyright njirina kendibanga mukikoze poze mu gavumenti balo sijjaba nimwono ga media mu 7 njabba wabira
njabba wabira ideology yange era deserving a corporate ndaba Minister of Works Katubu amala ne mmero kwa mujja mukisinye ko njabba wabira no video njagije ngo obujulizi aho tuvuddewo kankoseze ndachike 10 kuisa information eno all right. One war omwami ono gonna basomera ko ligo bayita Pastor Joseph Sekisaka. Pastor ono mbu naye amanya muganda lwa amanya ekanisa ye eri Katale Busaawu Seguku gyeri bamuyita Pastor Joseph Sekisaka ono yabba ettaka ya family emu enkuukutivu mu Buganda bakuba nti abantu abasinga obungi munnange bagenda e Bulaaya omwami ono yono era naye mu Bayibuli ye alinamu akawaayiro ka Kyagulanyi oyo Joseph Sekisaka naye muganda lwamanya muganda manya oyo muganda manya chachi ye bagiyita Miracle chachi bagiyita Miracle Ministries esangibweyo Seguku Katale ettaka lyabba lya family y'abasajja n'abakazi Baganda kyokka ekijja kyasenda kiriko ebijja 10 nga ne senkulu nnyiri kyo kwe yali agalabiziddwa omwami onajja okuba nti State Mafias ng'akosa ababbi b'ettaka n'ebyapa ebifu n'asaanyawo ekijja ky'aba n'abalagamu n'agasuula gye yayagala omwami ono family gezeko mwengenji nga n'omusango guli mu kooti nga kooti yamugamba totekeddwa kola kintu ekyantiru nga kooti esazeewo omwami ono yagaana n'emuweereza olw'okuba nti bano baakabano nabalaze ebijja bino era mugenda kuulya bulungi nnyo awo gonna amala galiko abantu 10 gonna yagasenzi boye baagala be bayita kati olwamaze okukola effujjo eryo lyonna omukulu ono yamaze n'asenda ebijja by'abantu n'ettaka n'alyeddiza n'aleeta bizigunduuza ne zisendawo mu kibuga Seguku yoyo omwami yoyo anti bo ba State Mafias kubanga naye ali mu Bayibuli olumu agisoma nga asoma Kyagulanyi be basenze ebijja by'abantu ettaka n'alitwala nga ne kooti tagirinze kusala musango oyo omwami Pastor Joseph Sekisaka omusajja omuganda manya kubanga Abaganda tetutera kutawaanya bafu bano bamu kubenganda n'abooluganda abali mu Kaaba twaha ng'entulege ng'omusajja ono muganda manya atutte ebintu bya family fe aba family ya Mwami Makumbi tulina okwemulugunya wano eno eri Joseph Sekisaka Pastor Sekisaka yalina abantu beyekobaana nabo n'agula ettaka lyaffe n'agula ekijja kyaffe okuli abantu abawera 10 oyo omwami Pastor Sekisaka Joseph najja n'aziikula abantu baffe ekiro n'abakwata n'abatwala gye tutaategeera era bwe yamala okutwala abafu baffe ekijja ekyo tulinako bajjajjaffe bajjajja b'abajjajja tulinako bazadde baffe bonna bali okwo tulinako abaana baffe tulinako basenga baffe bonna baali beebasaawo ku kijja kyaffe n'agula ekijja ekyo n'amala alina beyeekobaana nabo n'aziikula abantu baffe nga tatugambye nako essaawa zino tuli mu kunoonya abantu baffe tetumanyi na gye yabatwala n'amala okuziikula abafu baffe n'asendawo ne tractor n'asibawo ne sseŋŋenge we twogerera wano omwami oyo mwami Sekisaka Joseph Pastor yaddidde drone n'abasirikale ab'emmundu abakuuma
ettaka lyaffe awaali ekijja kyaffe tetukkirizibwa na kulinnyawo era tuli bannyikivu nnyo tuli mu bulumi bw'amaanyi olw'embeera eyo mwami oyo gy'atuyisaamu era gy'atuyisizzaamu amagumba g'abazadde baffe ne bajjajja baffe ne bajjajja b'abajjajja baffe n'abaana baffe ne basenga baffe bonna tetumanyi gye yabitwala. Bannange tusaba abantu bekikwatako mujye mutuyambe kuba tetumanyi kyakkola. Omwami akozesezza ssente buli wamu buli we tutuuka batugoba bugobi. Ekisembayo kyenyinza obbabuulira tulina n'ekyapa ekituufu ekyakolebwa mu myaka gy'ana. Weewuunye ekyapa kya famire eno bye byapa ebyakolebwa nga biwandiikibwa n'ekyoya ky'enkoko famire eno ekyapa ekirina naye ono mwami mu state yaabwe yakabano yajja n'ekyapa kyabwe kijingirire n'asenda ebintu by'abantu kubanga yewa Muganda mannya akozesa amagye era naye mu mbuulire ye mu kyakye ye era naye mu bayibuli ye mulimu Kyagulanyi naye njala funa bulungi endiga zange nga bbiri zitule mu kyakye njala zindikodingireyo ng'abulira ku Kyagulanyi ojja tuulira nga tubaluka katuli mu nsonga za ttaka okyabba ttaka naye nja kusindika endiga zange bbiri zijja zitule mu kyakye ye Sseguku mpulire ng'osoma ennyiriri ziri mu Kyagulanyi ojja tuulira naye ate nnyongera okujjukiza mukulu Joseph Ssekisaka mutudde ku timing bomu amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde obiwulira munnange ye amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde emyaka gy'oyina n'ekyapa kye balina bano byawukanira ddala ng'empale za Muganda Museveni buli kintu kirina okudda gye kyava nkubuulira mubbe mutemule mutwale buli kintu kirina okudda gye kyava zino famire zirina abajjukulu n'abajjwa ne bannyinizo weebali essaawa zino mwe muyina emmundu era mwe muyina amaanyi naye amaanyi gatuuka ne gaggwa nga buli kintu kirina okuddayo kubanga emmotoka bwe bagitandikira watto si weewummulira erina okudda n'epaakinga n'agivuga n'afuna ekiwojje wejjo n'awummula watto Pastor Ssekisaka omuganda amannyo waakabano nkubuulire mukama Museveni emmotoka gye bagitandikira watto si gyewummulira emmundu muzina n'amaanyi mugalina n'ettayimu egenda ttuuka nga ne gwe mwetonda takyagala kubeetondera kubanga amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde ettaka terina mipiira musende mudaaganye Abaganda na buli kimu kikole naye alivayo yenna ne weesimba nga gonja ali ku kyoto tusaba kibonerezo oba tusaba kisonyiwa wattu mulitegeera obuko bw'abantu nga bwe tubeera ku ttaka nga tuyimiridde busimbaalaala nga tulengera ebire mu bbanga ebyekyanga bwe biddugala ennyo ne bitandika okubaluka ntugamba leero etusse gye wava omuyaga ne gugikunsa n'ebula n'egenda ate ne wajjawo ebyeruyeru ne bituwa enkuba ensaamusaamu era bwe tulabanga ebimbye ennyo yekyanga nnyo Mukama Katonda atuweereza musoke obubonero butulaga nti enkuba ebadde ya ttabbu era n'aginywa n'agenda n'ekya Museveni bwe kitibwe kiri akabonero k'amasoka kamaze okutimba mu bbanga ne kalaga nti abasajja embeera yaabwe si nnungi wakwekazanga abafuka banaaba n'ekituufu bakimanyi n'olw'ensonga eyo akatambi kawedde tusinkana olunaku lwonna Mukama n'aba atusinkanyiza ne Pastor Joseph Ssekisaka owa Miracle Ministries Esseguku va ku ttaka lya famire y'abasajja Abaganda onoonye by'okkola ekyapa kye balina kikadde nnyo ku myaka gyo n'abagenzi bewasinkana n'obatwala n'obasula gye basula bajja kuzuukukira mutojja kukitegeera olina abaana abazzukulu lwaki mululunkanira nnyo ensi ng'ate musomesa ogenda mu ggulu nze mbuuza Pastor Ssekisaka Biblia gy'okwata ekugamba kolerera nnyo eggulu so si nsi ebibbe tebyala ate era egamba wattu bw'olimala okubba ate naye bali kubba ne bakwandula lindirira okubba naye ate byabijja kuddibizibwayo kubanga tebali egenda kukubba ojja bbizaayo akatambi kawedde Mukama bankumira takuumira mpeera tusikana olunaku olulala mweraba. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda.
ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.